Katonda affe tusetika ku sitaani yakukyawa naffe bakwagala n'atutwaliramu naye tukwebaza kubanga wamuwangula buli strategy gyaleeta ogisalira amagezi tugenda kwongera kuziigako olwaleero n'okusanyukira mu buwanguzi bwa bannaffe baatusooka naffe otuwa amaanyi okuwangula entalo ezaffe mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amina. Tuyanziza nnyo taata. Yes, tugera mu maaso ne kwota yaffe nga bwe twagitandika yakatweyungako olunaku olwaleero. Kwota eno tugitambuddeko tutuusa ku kyokuyiga namba 4 eriko omutwe omunene ogugamba olutalo olunene. Ati ebirowoozo byo byonna bitunulaawo ku lutalo olunene. Naye ng'olunaku olwaleero mu kyokuyiga kya olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okuyimirira ku mazima. Okuyimirira ku mazima mwakutunulidde mutya bakama bange? Sabbiiti eyayita twalaba nga sitaani strategy gye yasooka okukozesa kuyigganya kanisa physically. Buli muntu yenna yakkirizanga Yesu kaalugulidde ku pata. Sitaani n'ayigganya ekkanisa ng'akozesa obukulembeze obwaliwo bw'ekifalisaayo n'abasaddukaayo ne bayigganya ekkanisa okukamala obukamazi. Bwe bwava okwo n'aleeta Abaruumi enkafiiri Roman Empire ne bayigganya ekkanisa okukamala obukamazi. Sabbiiti yayita twakiraba gye bakoma okubatta n'okwala n'akyusa strategy mu kyasa ekyokubiri ekyokusatu. N'omanya nti ekigambo kya Katonda kye kibawa amaanyi. Ne tuyiga engeri gyekisalira amagezi. Tayagala kivunulibwe, takkiriza abantu kukisoma n'okukiyingizaamu eby'obukafiiri n'abitabulatabula n'amazima. Nekiba kakati ng'ekereziya eyaliwo mu kiseera ekyo egenda eddirira bayigiriza amazima naye nga matabulemu obukafiiri obwayingira okuyita mu Constantine. Sabbiiti eno tugenda kuyiga nti ne bwe yakola ekyo kyayoola bangi newankubadde kyayoola bangi Mukama Katonda alina abantu babaasituka ne bafuuka musana mu kizikiza ne balwanyisa enjigiriza ensobu ne bagezako okulungamya kereziya etereere. Naddayo ku strategy y'enkadde buli yayagalanga okutereeza naddamu n'abayigganya bupya. Era bwe tugenda olwaleero okuyiga. Era okuyigganyizibwa kuno kwalagulwa gye tugenda okusomamu Danyeri essula 7 olunyiriri lwa 23 paka ku lwa 25. Nayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obwokuna mu nsi obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna, era bulirya ensi zonna, era bulizisambirira, era bulizimenyaamenya. N'amayembe age 10 bwe bwakabaka obwo, mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka, n'omulala alibaddirira aligolokoka. Naye talifaanana ng'ab'olubereberye, naye alijjawo bakabaka 3, era alyogera ebigambo ebyeri ali waggulu ennyo, era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo, era alowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka, era biriweebwayo mu makono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwaawo. Tuyanziza mukadde, tuliddemu obubonero bungi, tuliddemu amayembe,
tuwuliddemu agasolo, tuwuliddemu ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Awuliriza nsaba tumunnyonnyoleko ku Daniel eno essula ey'omusanvu. Kiki ekyaliwo? Daniel awandiikira mu mbeera ki? Kubanga batulaze nti waliwo ogusolo ogwokuna. Kitegeeza waliwo ebisolo bisatu emabega. Awuliriza nsaba tumunnyonnyolemu ku bisolo bino mukyala Kabiito. Mu Daniel essula ey'omusanvu, Daniel aloota ebinaabaawo mu maaso. Era mu kirooto kye yaloota ng'alaba ensolo nnya. Mu lunyiriri olw'17 olw'essuula ey'omusanvu batugambye nti ebisolo bino bina buli nsolo yali erina obwakabaka bwekiikiridde. Ensolo esooka yali yeefaananyiriza ng'empologoma, era eno ng'ekiikiridde obwakabaka obwa Babuloni. Ensolo ey'okubiri yali yeefaananyiriza ng'eddubu, ekiikiridde obwakabaka obwa Medo-Persia. Ensolo ey'okusatu yali yeefaananyiriza engo, era ng'ekiikiridde obwakabaka obwa Yonaani. Then n'ensolo ey'okuna eno gye tusomyeko we twasomye yali yo tetegerekeka, naye ng'ate mu nkula yaayo erabika nga nkambwe ennyo, eyo ng'ekiikiridde obwakabaka obwa Roma. Yaliza Musumba Kakembo. Sebo. Daniel waafunira ekirooto kino. Okwolesebwa kuno. Obwakabaka bwokka obwaliwo bwali bwa Babuloni. Bunubula nga tebunnabaawo. Mukama Katonda maanyi ge n'alaga ebinadiri. Era ebyafaayo bitulaga ne bituukirira nga Daniel bwe yabiroota. Bwe tuba ku nsolo ey'okuna Pagan Rome obwafuga ensi yonna, empire ya Roma yafuga ensi yonna n'eyibona. Mu kyasa ekyokuna ekyokusatu netandika okunafuwa, amawanga ne gagenda nga geekutulako. Bwe bwakabaka 10 bwe yalaba amayembe 10. Amayembe agakola Bulaaya gaba mu empire ya Roma. Naye bw'aba akyatunda n'alabamu ejjembe, mayembe 10 gali. Ejjembe lino liba lya njawulo okuva ku gali. Ejjembe lino lyageddeko obaana tuddiramu n'atusomeramu ne likola ebintu eby'obukambwe eri abantu ba Katonda. Naye nga Roman Empire eno eyigenya nnyo ekkanisa mu ntandikwa yaayo lwa nsonga Abakristaayo baagaana okusinza bakatonda b'Ekiruumi, naddala Katonda Emperor, nga waliwo olunaku olwayisibwanga nga buli omu asaana kusaba Katonda Emperor ayolanga Emperor. Olw'okugaana okwo ne bayiganyizibwa. Obwakabaka bw'Eruumi bwe bugwa bwaddirirwa obwakabaka obwali butabule bufuzi naye ng'ate mu kulembeza wa ddiini. Imperial Rome yasikirwa Roman Empire ey'Ekikatoliki. N'olowooza muli nti ngeri nadini gye basise ebintu bijja kutereera bwe tugenda okuyiga byavaamu. Tweyanziza Musumba Kakembo nti akayembe kano ke boogeddeko kalina ebikwogerwako oba ze tuyita characteristics. Nja kusaba tuddemu tusome Daniel essula 7, tusome olw'omunaana, tusome n'23 paka 25 nga tuzina okolayo tulabe byatuukira ddala ku mulembe ki, kubanga atuwuliriza twagala bye tusoma muno tukakasize ddala byatuukira ku mulembe ki historically, nga newe tuba tetugenze mu Bible naye nga bwe tugenda mu byafaayo
byatukira ku mulembe ki? Nakabeera amayembe era laba ne wamera mugo ejjembe eddala ettono ne maaso gaalyo asatu ku mayembe ag'olubereberye ne gasimbulwa ddala era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. 23 paka 25. 23 n'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna ereba bwakabaka obw'okuna mu nsi obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna era obulirya ensi zonna era buli zisambirira era buli zimenyaamenya n'amayembe ago 10 mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka n'omulala alibaddirira aligolokoka naye talifaanana ng'ab'olubereberye naye alijjawo bakabaka 3 era alyogera ebigambo ebibi eriyo yali waggulu ennyo era alitegenya abatukuvu oyo ali waggulu ennyo era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka era biweebwayo mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera bwe biriggwawo. Tweyanziza Musomba awo wennyini nti tulaba nti akayembe kano kaakulawo obuyembe obwasooka 3 awo mu kunnyonnyola atuuliriza tuba tumuyambye tutya okutegeera kiki ddala Daniel kye yali ategeeza mu byafaayo. Purple Rome bitugamba Purple Rome yesikira Roman Empire ennene. Purple Rome yali ekulembera omukulembeze waayo munnaddiini Papa Omuyitale yali akulembera Kereziya ey'Obukatuliki naye nga at the same time akolanga emperor kikiba kikiritibwa Purple Rome. Mu byafaayo teriyo omulala yaddawo ekitumanyi oyo yaddawo naye mu kuddawo yakuulawo ku mayembe 10 yakuulako 3 agaba Visigoths, Vandals ne Ostrogoths. Ekibakuuzaawo by this time okristaayo baali bukyuse nnyo n'ebyandiikibwa nga bikyuse mingiddemu obukaafiiri amateeka gakyusiddwa enjigiriza ekyusiddwa bano ne basigala nga bakyalemedde ku njigiriza ebyawandiikibwa ab'obwakabaka buno obusatu bwe balabika nga abawakanya ebiriwo kati ebikyusiddwa olw'okuba nga ono agatta obuyinza bwa mirundi 2 imperial power ye mukulembeze w'eddiini ate ye mufuzi ne babukuulawo ne bajjawo amawanga gano 3 ekyo kiri mu history. Awuliriza ayinza okugamba nti bwetwogera bino twagala kukolokota oba kuninya nedda byetwogera biri mu byafaayo exactly bemala okubukuulawo eyo characteristic emu etulaga nti Daniel byaloota byatuukirira. Era so Musumba ndoza nti omuntu yantegedde bulungi kubanga oli agambye nti amayembe gaali 10 najjawo ameka 3 bwajjawo 3 wakitegeeza wasigalawo 7 omuntu okutegeera obulungi 7 guno singa nago tugumenye nategeera nti kino ne kino no be bakola ki be basigalawo ekintu kyali muviiriddeyo bulungi. Kwago 7 ge mawanga agakola Bulaaya kati kuba mwalimu Anglo-Saxon be Bangereza, mwalimu Alemani be ba German, mwalimu Franks be ba Faransa, mwalimu Burgundians owansomye bulungi Bagandian, Suevu aba Portugal, mwalimu Spanish, mwalimu aba Spanish
balimu ne bayita Lombards ge gamawanga agasigala 7 era ge gafuga kati ensi yo yonna ge gafuga Bulaaya sisi yonna. So bwe tweyongerayo ku katono nga tuli awo ebyawandika bwe byavaawo waliwo enjigiriza eyayingirawo etali mu Bayibuli. Abalina lesoni zaffe zino ennene baatulaze ku peegi 217 nja kusaba tutuukeyo enjigiriza eyayingiranga ekwotaana ne Bayibuli. Nja kusaba mukyala Kabiita tusomereyo nga tugezaako okunnyonnyola bye baatuwaddeko. Okwekkirira nnyo okwali mu kanisa. Yes, nyabo. Ekisookera ddala baakiyise veneration of the saints, oba okugulumiza abantu ne bayita batukuvu naddala abo babadde abakozi b'ebirungi. Musomba ekyo kikyamu ki nga tetunaba kukinnyonnyola. Baani abasunsula ensonga zino? Ensonga zino tezasunsulwa kati si za mulembe guno. Ku mulembe ogwo waliwo abaali mu kkanisa abagamba nti bino biyingiddemu si bituufu. Ffe tubikopayo bukopi nga bwe babikeneramu. Veneration of saints, Sitaani mu lusuku Adeni yagamba abantu nti n'okufa temulikola ki? Temulifa. Mwe mwava enjigiriza ya immortal soul. Omuntu bw'afanga mulungi nga mukristaayo mulungi, mukristo mulungi, wayita ebbanga abamu ku bo babaawulamu ne babawo obutuukirivu ne babawo wa sainthood. Bwe babuwadde asabibwa abali ku nsi, asuubira n'okuwa emikisa, asuubira okuwonya n'okujja abantu mu bizibu. Veneration of saints. Ekyo mu Bayibuli tekiriimu. Yemu ku nsonga abaawakanya ku mulembe ogwo gye bajjayo. Ekyokubiri, most of the 7 Catholic sacraments, nti amasakramento 7 agali mu Ekereziya Katolika kyekimu ku bye baawakanya. Mukadde Kiwanuka ono ye yaliyo ku nsaba gatumenyeremu amasakramento ago 7. Waliyo amasakramento 7. Amasakramento gali 7: batisimu, confirmatio, eucharistia, okusigibwa kw'abalwadde, olodiini, matrimonial ne communion. Iyo obuzibu buvaawa ku masakramento gano galina buzibu ki? Obuzibu bwago kugawa ddala lye gatakola. Omuntu kwasinziira agatuukiriza okufuna obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo buli mu kukkiriza Yesu Kristo, si mu kutuukiriza masakramento. Ekirala kye baawakanya, the concept of transubstantiation, okuba nti nga bwe tusembera ku mmeeza ya Mukama waffe, erimu Ekereziya bw'akwata akagaati takakwatanga ekifaananyi ky'omubiri gwa Kristo. Ye agamba nti kifaananyi gwe mubiri gwa Kristo ddala, era bw'akwata eviinyo gwe musaayi gwa Kristo ddala. Tagukwatanga akabonero akalaga omusaayi gwani gwa Kristo. Kati ekyo kyekimu ku bantu abaasigala ku byawandiikibwa bye baawakanya. Kikyamu kirimu obuzibu obukirimu nti kati Kristo yennyini tuba tumugye mu kifaananyi. Wazzeewo muntu mupatire omununuzi owaddala tuba tumugyeewo. Yes. Boina kyo ku nsonga eyo okunyweza ekifo ky'abaweereza mu kanisa Kereziya balina okuweebwa obuyinza
omuntu amukkiriza bw'amanyi nti bw'atabawuliriza talina ssuubi lyonna. Kino kyekimu ku byafuula abaweereza mu kereziya ab'amaanyi. Lwaki? Bw'akwata akagaati kano n'akawanika, waliwo amaanyi agali associated with this person agafuula akagaati omubiri gwani. Bw'akwata egiraasi y'envinnyo kyekimu. So nga ffe okusonyiyibwa n'okwebobulamu butagwawo biri mu Kristo Yesu, mu musaayi gwe ne mu mubiri gwe bye yawaayo ku musaalaba eggologoosa. Nze bwe nkwata akagaati kano kifaananyi bufaananyi ekiraga biri bye yakola ki. Mukole kino olw'okunzijukiranga. Naye bw'otuuka okuwa omuntu pawa ekakyusa n'ekafuulira ddala, olutalo lwalwawo nnyo, simanyi oba lwaggwa nawo. Lwalwawo nnyo kanisa. Naye omuntu okumanya Sitaani mulimba muzibu. Mwe muli bakitammwe Sataani, kubanga okuva olubereberye mulimba, so n'amazima tegalabika mu ye. Gwe bakawadde ng'okalya akagaati n'ennyama tebirina njawulo mu kamwako. So katubeewo. Ekirala ekyawakanyizibwa, auricular confession of sins to human priests. Kyoba okwenenya ebibi byaffe eri bakabona abantu bannaffe. Yesu Kristo baleeta omusajja omulema ku katanda ne bamuyisa mu luufu. Baba bamussa wansi. Yesu aba tanamuwonya n'amugamba nti mutabani, ebibi byo bisonyiyiddwa. Abaaliwo ne bagugumuka ne baagala bamukuba amayinja, si lwakubanga awonyeza omusajja oli, naye kubanga avodde n'agamba nti amusonyiye. Ne bagamba teri nsonyiwa bibi okuggyako ani? Ne batamanya nti ono asonyiye Katonda yennyini yasonyiye. Sitandi ya Bayibuli teri asonyiwa bibi okuggyako ani? Okuggyako Katonda. Naye kakati okugyewa Kuteesa atudde mu kasenge wali Senti Kuteesa ne mwatulira ebibi byange byonna ne mala okubyatula n'aga nti kale osonyiyiddwa, oba n'asalawo n'aga nti genda okola ekibonerezo gundi. Eddaala eryo oba oligye ku Kristo ng'etadde ku muntu. babawa n'ebibonerezo. Waliwo enjawulo wakati wa kabona ne gwe bayita senti. Basenti tubasaba busabi basonyiwe ebyonoono byaffe. Naye kabona yalina obuyinza ng'atudde mu ntebe ye okuggyako ebibi. Naga nti osonyiyiddwa, kati genda miki mirembe nga Yesu bwe yawonya. Enjawulo eriwo. Era mu kiseera kino gwe bw'otogendayo okwegayirira bibi byo bikusigalako ne bw'olisaba Katonda emirundi n'emirundi. Ensonga endala eyawakanyizibwa abantu bano, the practice of infant baptism, oba ekikolwa eky'okubatiza abaana abato. Namwe mugirewo. The practice of it, ayogera ku kubatiza abaana abato. Ati atubabatiza nga tubateekako akabonero ku byenyi byabwe. Bayibuli terina bwe yagera era bwe nnyonnyola ku kubatiza okw'abaana abato ekisookera ddala, ate nga n'okubatiza kweyogerako kwa kunnyika. So ebyo byonna baabikola nga bakyusa enkola ya Bayibuli yegamba
tibuli akkiriza bwera ng'abatizibwa oyo alirokoka. Mako 16 olw'ekkumi okwongerako katono ku kubatiza kw'abaana abato kuba kutugiziddwako ddala eddembe ery'okwesalirawo ng'omuntu ate nga tulaba okukkiriza kwonna kusinziira ku ddembe lya kwesalirawo. Ensonga endala eyawakanyizibwa abantu bano the sale of indulgences oba okugula indulgensi yo indulgensia nti nagendanga ewa kabona n'empaayo omutemwa nga nsasulira ebibi byenkoze ne byengenda okukola nabanga waddembe okusasula mu advance era nga ne bwoba ayonoona atunulako ku akawunti ye ng'akyabuzaayo emyezi 2. insurance y'okwonoona oba y'ebibi nga yasasula nga ne bw'omusanga ng'akoze ekyo kyamwagamba nkyaliko nasasula nkyaliko. Mukyala Kazite ekirala batugambye the doctrine of purgatory. Ekyo purgatory mukadde kiwanuka mu bumpimpi purgatory kitegeeza kikyo. Purgatory kyekifo gy'ogenda okusonyiyirwa bw'omala okufa. Olina ekifo gy'ogenda ekisooka bw'omala bwe bakuziika ng'ofudde. Bw'oba waliwo abagenda obutereevu mu geyeena naye ebibi byo bwe bibanga bitonotono gw'ogenda mu purgatory. Era mu purgatory eyo bw'otuukayo abantu bo n'ensimbi ezo zonna z'owulira ezikuŋŋaanyizibwa n'engeri akasente gye kawezeemu kakuyamba okusabira n'ova mu kifo ekya purgatory n'ogenda mu kifo ekyokwesiima. Era mu kiseera ekyo nga bakusabira bayinza okugamba nti kaakati agenda avaayo naye tannavaayo buki bulungi mukono twalabye gugenze guvaayo b'omutwe naye tumwongereemu ku ssaala ey'amaanyi. Kyova olaba nga bateekawo n'okujjukira abafu. Wabaawo okujjukira biseera eby'okujjukira abafu ne tubasabira bongera okuva mu kifo ekyo. Era kiba mu kigambo paaji. Paaji kuba wagula kyekifo gye wagulirwako obwakatirwa. Tweyanziza eyo nzigiriza eyo nga bwe mubirabye nga bwe tugambye nti buli mulembe mubeeramu abasigala ku mazima. Waliwo abaabiraba ebyo nga balaba bikontana n'enjigiriza ya Bayibuli. Twagala tugende tubasange ku Tuesday. Baatulazeewo abantu awo be baani era bo kiki kye baali bamanyi ekyabasigaza ku mazima. Baatulazeewo ekika ky'abantu awo ku lunaku olwokubiri. Ani abalabye? Mukyala Kabiito. Baatuwadde ekika ky'abantu bano ba Waldensians nti ebimu ku byabayamba okusigala ku mazima obwesige bwabwe bwali mu Katonda yekka. Ekyokubiri nga bakkiririza mu byawandiikibwa nga bye bikakasa ensonga zonna, n'ekirala nga banywevu ku bukulu bwa Kristo Yesu. Ebyo ne bibayamba okuba nga beekumidde ku mazima ne ku musingi ogw'ebyawandiikibwa. Musumba Waldensians abo be tukyayogerako mu kyasa eky'ekumi waliwo omusajja bita Francis of Assisi. Bwe yaraba bino biva okumenyaamenya bino n'ebirala bitayogeddeeko ng'emisolo egyasolozebwanga n'ebirala, n'ayagala okukolawo ekyenjawulo, n'alangirirawo ekibiina eky'abaavu. So nga ye yali mugagga, famire ye yali
ngagagaga natandikawo ekibiina eky'obwavu kiweereze Katonda na bino ng'ayagala kutereeza bitereezebwe. Ekibiina kye n'asaba Paapa akitongoze oluvannyuma lw'okwenyonyongoza still ne bakitongoza era kye kyavamu ba Franciscans abakoze omulimu omunene mu nsi yonna. Ne babeerawo omusajja bamuyita Peter Waldo n'alaba ono kyakoze naye n'ayagala okumwegattako naye n'atandika ekibiina ekikye nga naye avumirira ebintu bye bimu naye ye kubanga yali waggwanga ddala mu Southern France n'atandika ekibiina mu bantu be naye n'asaba Paapa akitongoze. Kino n'agaana okukitongoza ekyaba Franciscans bakitongoza lwaki? Kubanga bo baasalawo obukulembeze obwaliwo mu biseera ebyo okubugondera obukulemberwa Paapa ne basalawo babugondere. Waldo yagamba nti nedda ekkanisa ekulemberwa Katonda yekka, ekkanisa ekulemberwa Bayibuli yokka, ekkanisa ekulemberwa Kristo yekka. Ye n'agaana naye n'ayagala bakitongoze siiru. Mu kifo kyo kitongoza ne bakiggulako olutalo Kasiggu. Tweyongereyo. Yali mutuufu. Sebo yali mutuufu. Kubanga bw'otunuulira Bayibuli ekugamba nti tewali mu mulala bulokozi. Ate nga ensonga eyo bwa Paapa bwali bugamba nti ye nga Paapa ye musigire wa Katonda mu ggulu ne ku nsi ne wansi waki w'ensi. Omusajja ono kyataakola ki kyatakkiriza era nga kikakafu tayinza kukitongoza ekyo kubanga yakkiriza kirala n'onakkiriza kiki kirala. Nja kusaba tugende mu Yokaana essula 16 olusooka paka ku Lwokuna. Twagala tulabe ku bigambo bya Yesu bino byagamba abagoberezi be okuyigganyizibwa. Ebyo mbabuulidde mulemenga okusitazibwanga. Bana abagobanga mu makuŋŋaaniro weewaawo ekiseera kijja buli anaabattanga n'alowoozanga ng'aweereza Katonda naye banaabikolanga kubanga kitange tebamutegeera newankubadde nze. Naye ebyo mbibabuulidde era ekiseera kyabyo bwe kituukanga mujjukire nga nze nababuulira. N'ebyo okuva ku lubereberye saabibabuulira kubanga nali wamu nammwe. Mu mateeka 10 mulimu etteeka erigamba totanga. Naye omuntu kiki ekimutuusa ku ddaala lino eritta naye ng'amanya attira Mukama? Mu Luzungu bagambye service for God nga yamanya atta naye ng'amanya attira Mukama. Nzooke wa Brian. Gye tuvudde tulagiddwa era ne tulaba nga abantu bano baali babuzaabuziddwa olw'enjigiriza enkyamu n'okusembeza traditional beliefs, those cultures ebyo okubanga byonna babiyingiza mu kanisa. N'abo bonna ababyulira balowooza nti bakola bya Mukama era ne bayigganya bannaabwe nga babanyigganya mu kanisa naye nga babanyigganya olw'ekigambo ekifu kye bategedde. Sumba. Omuntu atuuka atya ku ddaala eritta ng'amanya attira Mukama? Kimbeera omukadde kyonuka. Yokaana essula 8 olunyiriri lwa 44 alugamba nti mwe muli bakitammwe Setaani. Okuva ku lubereberye musi so n'amazima tegalabika muki muye. Ekigambo kyonna ekikwatagana n'okutta tekiba kya Mukama Katonda, kiba kya Setaani. Ekitegeeza Setaani yaba akukozesa. Tolowoozanga nti nonkola nwanirira kanisa okanwane. Ekkanisa si gwe ogirwanirira, waliwo nannyiniyo
era kyonna kyokola ekikontana ne nannyiniyo Setaani yaba akukozesa. Nolwekyo Setaani yali amaze okukola omuwaka we bulungi. Ebyawandiikibwa bimanyisa Katonda. Mu kyawandiikibwa ekyo ky'osomye Yesu agamba nti ekibakozesa kino tebamumanyi ne Kitange tebamumanyi. Lwaki tebamumanyi? Kubanga ebyawandiikibwa Setaani yabibajjako n'abikweka oba n'abinyoola oba n'abyonoona. Bwe batamanya Katonda, bwe batamanya Kristo, bakola bimenya amateeka ga Katonda n'aga Kristo naye nga balowooza nti bakola kituufu. Tweyanza Musumba awe twagendedde ku Mande batwadde onyiriri ku Bikuliro essula 2 olunyiriri 10 nga Yesu Kristo atuwa ekisuubizo nti yadde okuyiganyizibwa weekuli naye alina kyatugamba. Olwagambye nti totya byogenda okubonaabona. Laba omuliro lyomi oyo agenda okusuula abamu komera mukemebwe era mulibonaabonera ennaku 10. Beeranga mwesiga okutuusa okufa nange ndikuwengule ey'obulamu. Amen. Tulaba nti Yokaana akozesa ekifaananyi eky'engule. Kanisa ki gy'awandiikira era lwaki akozesa ekifaananyi kino eky'engule? Lesson yatulaze nti yali awandikira kanisa ya Simona. Tenga kanisa eyo baliwo one of the cities mulimu ye Katonda gwe bali balina owaddi Dionysius mu Luzungu naye mu Luganda saategedde bakikyusiza naye nga bakabona ab'omu ggwanga lino bwe baafanga bateekebwako engule okulaga nti bawangudde. So kaakano ye Yokaana awandiika ng'ayagala kuggyayo ekifaananyi ekyo naye ng'ate akibalagira nti bo kati engule gye bagenda okufuna ye engule ey'obulamu obutaggwaawo. Ono kabona Donozio. Bamwise Donozio. Kabona Donozio. Musumuna mwalingamu abasajja abo nti oli bwe yafanga kabona ne batandika okumutambuza nga bamutaddeko ki engule. Katonda mulungi mwesigwa tewali kyatuwa n'ata kituteera mu butangaavu bwakyo. Yokaana agenda okuwandiika abantu bano nga bamanya amakulu g'engule kubanga batambuzanga abantu bano bonna nga babatambuza bagamba kwegamba abantu ne balaba ekitiibwa ky'engule. Naye Yokaana bw'atunula engule eno newankubadde bagiteekangako nga ngule y'abantu abafudde era nga erina weekola weekoma. Kyava ayogera ku ngule ey'emirembe n'emiki gye tugenda. Bw'awandiikira Sumuna abategeeza nti totya newankubadde wanyinza okubaawo okufa newankubadde wanyinza okubeerawo ekizibu kyonna naye ffe abawangula tugenda kuweebwa engule ey'emirembe n'emiki n'emirembe. Sumuna mu kanisa zaayiganyizibwa ennyo okufaanako ne Waldensians baayiganyizibwa nnyo ne battibwa ne bookebwa omuliro ne baggalirwa mu makomera ne bakola batya naye kino kyekimu ku byabanywezanga n'okubagumya. Tugenze mu Yuda onyiriri olusooka paka ku Lwokuna. Agamba nti Yuda omuddu wa Yesu Kristo era muganda wa Yakobo eri abo abaayitibwa abaagalwa mu Katonda Kitaffe era abaakuumira Yesu Kristo okusaasira n'emirembe n'okwagala byongerwengako gye muli abaagalwa. Bwe nali nga nfuba okubawandiikira ebyobulokozi bwaffe ffenna nawalirizibwa okubawandiikira okubabuulirira okuwakananga ennyo okuwakaniranga ennyo okukkiriza abatukuvu kwe baaweebwa omulundi ogumu kubanga
waliwo abantu abayingira nga basensera abawandiikirwa edda omusango guno abatatya Katonda abakyusa ekisa kya Katonda waffe okuba obukaba ne beegaana Yesu Kristo ye mwami ye mukama waffe omu yekka. Yuda awandiika yaani era lwaki abantu bano abawandiikira kigendererwa ki? Mukyala Kabita. Yuda awandiikibwa yali muganda wa Yesu oba half brother nga mama waabwe yatya y'omu. Naye ku level kwawandiikira ng'ategeeredde ddala Kristo nti mwana waani wa Katonda, era bw'aba awandiikaga nti nze Yuda omuddu waani wa Yesu Kristo. Esebo Nsomba sebo Yuda ono ensonga yawa Yuda okukyuka okutuuka ku ddaala eriyita Yesu Kristo mukama we kyewuunyisa kisa kya Katonda kubanga baganda ba Yesu tebamuwagira nnyo nga waali akyali mulamu. Bamugamba bugambi genda eri weerage mu bakulu, naye Mukama Katonda yabakoonako n'amutuusa ku ddaala erigamba nti Yesu Kristo yekka akubiriza abakkiriza okubeera abavumu mu kulwanirira amazima. Naye okulwanirira okwabwe si kwakutta nga bali, naye kulwanirira amazima aggressively nga tugajja ne tugooleka nga bwe gali mu byawandiikibwa, nga bwe gali mu Kristo. Yuda nze ansanyusaako ekigambo kimu nti yekka akozesa ekigambo omwami. Ekigambo omwami kitegeeza obukulu, omufuzi, ow'okuki, ow'okuntikko. Kati nga bw'omanya abooluganda, Yuda yandibadde tafalaasira nkola efaanana bw'etyo, naye afalaasira naffe tutegeere nti omusajja gw'ayogerako y'oyo omufuzi ow'okuntikko alina byonna, akola byonna, nannyini buki buyinza ye tweyanziza mukadde kiwanuka. Twagala tukusome mu bikola by'abatume. Tugenze ku Tuesday bikola by'abatume sura 5 tutandikire ku lwe 12 paka 18. Twagala tulabe ku bayigiriza ba Yesu Kristo nabo embeera eno ey'okuyiganyizibwa bagiyitamu 12 paka 18. 12 yagambye obubonero n'ebyamero bingi ne bikolebwanga n'emikono gy'abatume mu bantu bonna abaali mu kisasi kya Sulemaani n'omwoyo gumu. So n'abalala tewali n'omu eyaŋŋaŋŋanga okwegatta nabo, n'abantu ne babagulumizanga. Abakkiriza ne beeyongera okwegatta ne Mukama waffe, bangi abasajja n'abakazi, n'okuleeta ne baleetanga mu makubo abalwadde, ne babateekanga ku mikeeka ne ku bitanda. Peetero bw'anajja ekisiikirize kye kituuke kubamu, era ebibiina ne bikuŋŋaananga nga biva mu bibuga ebiriraanye Yerusaalemi nga baleeta abalwadde n'abaali babonyaabonyezebwa dayimooni ne bawonyezebwanga bonna. Ne bawonyezebwanga bameka? Bonna. Naye nayimuka kabona asinga obukulu ne bonna abaali naye, kye kitundu eky'Abasaddukaayo, ne bajjula obujja ne bakwata abatume ne babateeka mu kkomera ly'abantu bonna. Ne malayika wa Mukama ekiro n'aggulawo enzigi ez'ekkomera n'abafulumya ng'agamba nti
mugende muyimirire mubuulire muyeekaalu abantu ebigambo byonna ebyobulamu buno. Njagala tukubemu akafaananyi. Batugambye bonna ne bawonyezebwa. Si bwe kibadde nti mu bawonyezebwa muno tusuubira okubanga mulimu ab'eŋŋanda z'Abasaddukaayo n'Abafalisaayo. Ne mu bano bye tugambye Abasaddukaayo n'Abafalisaayo abaakwata abantu bano ne babaggalira. Mu bo tusuubira nti mwalimu abalwadde ba puresha, balimu abalwadde. Lwaki bano abagoberezi ba Mukama Katonda bateekebwa mu kkomera ng'ekirabo ekyokubeebaza ku bye bakoze? Twali subidde nti ne bano Abafalisaayo baaligambye waayi kisiikirize kya Petero ekinaayita nange kambeerewo mpone. Lwaki bo babasasula na kubasiba? Bakoze musango kiddala ogubatwaza mu kkomera. Brian ne mukyala Kabeeta. Abantu bano Bayibuli ekyogedde bulungi nti ne bajjula obuggya. Nkubamu akafaananyi nga ntebereza nti baali baagala bo bennyini bye baba bakola ebikolwa bino. Nkubamu akafaananyi nga obuyigirize bwabwe ne levels position oba ebifo bye baalimu nga basuubira nti be balina okuba nga be bakola kino. Obuggya awo bwe mbulaba. Salawo ani ayina okuwona? Naani atayina kuwona? Kwegamba nga balaba bano kye bakoze ono alinga abayiseeko abaliddeko sho. Naye sebo kambuuze nga sineerabira. Babakutte. Bagenda kubavunaana musango ki? Tebalina. Eri omukulu w'ekkomera. Tebalina. Kubanga ensonga ezibatwazizaayo ekifaananyi kya Petero kyageze kiwonya abalema bonna. Baliwo eri batendereza. Ekifaananyi kya Petero kyawonyeza n'ab'omu bibuga abalala abavuddewa bonna ne bajja eri. Ne bajja. Ate teri yasigaddeyo. Bonna. Ate bano abakulu abavunaana balina eddembe okutumya Petero mpola mpola. Jangu wano. Natuuke ne tumugamba wange nsuulako nange kisiikirize ekyo naggwayo dda. Musango ki gwe bagenda okubavunaana ogukola sense ogubakubiza mu kkomera? Statement egenda kwogera etya? Bajja kugiyiya. Nsonga. Uli kuteesa yali kufulu. Genda nze bajja kugiyiya. Musomba. Wabaawo okujagalaza abantu awo. Kubanga bano bazze n'abeeri bazze commotion mu kibuga. Baleese commotion kituufu. Eriruddawa. Abantu bali mu kuleeka batendeka. Sanyu. Anti tetwagala bukkakkamu. Sebo. Obuggya bune bakwatibwa obuki? Obuggya. Obuggya tebubaako mazima na bulimba kata bukukwata n'amazima gabula. Abasajja bano ebyawandiikibwa byabalemu okusoma, bo ne basigala mu bukulu bwabwe ng'abakulembeze. Kaakati bwe batunuulira kye bandikoze nga bakiwadde alabika nga atandikikoze. Ekyali ekyokujja kyokka bwali bujja. Ate obujja bulimu ebintu bibiri. Bulimu okutta, bulimu n'okusiba oba okuyigganya. Era ne mu kiseera kino kye tulimu z'ensonga zezimu. Singa osomye ekitabo kya Bebulani essuula ey'okuna olunyiriro 12 luga nti kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima ako kenjagalayo. Okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima. Ekigambo kya Katonda ekyo kye kikola. Naye olwokubanga abasajja bano ekigambo kya Katonda baali baakivaako, kitegeeza bujja kubakwata bakole. Musumba abuuzizza nti mu kkomera bandi bavunaanye eki?
oli agambye nti bayiiya naye ekyokuvunaana olw'okubanga mu kkomera gye babatutte ne gye babatwalidde nabo balina obujja etegeeza nabo tebalina kufumiitiriza kwa mumutima era babaleeta nti abasajja bano babadde bawonya ekisiikiriza kyabwe kale babasibe babateekeko n'empingo abaziyita ninga olw'ekyo ogenda okukakkana nga bano basingiddwa omusango akati nno tuddayo mu ggulu Sitaani yakwatibwa obujja ekitegeeza obujja kintu kya busirusiru nga bw'ogambye tebulina nsonga tebulina pulaani Sitaani kyava bw'akwatibwa obujja eri Yesu Kristo ne Katonda tekirina ngeri gye tuyinza kukinyonnyola y'amagezi gwe butakutte tasobola kubunnyonnyola kiba nga bw'ogambye mukadde nti bugobererwa bussi kino ekindeetera endowooza eno ekinzijawo nga nze njagala mbeerewo kimpaliriza okukuggyawo ggwe nze nsigalewo nsigaze ekifo kitalo nnyo tugenda kusaba naye nga tetunnasaba abasajja bano baaguma ne balwanyisa ebintu bino ekibuuzo kye tubadde nakyo singa tubadde n'obudde bwe bamala okubirwanyisa bo tebalwanyisa byakulwanyisa byabali byakutta naye nabo bwe batuuka ne bazuula nga nabo batandise okugalangatanamu oba neesitukayo abalala abalina endowooza ezaawukana ku zaabwe ngamba bano abaziba obujja ba Martin Luther ba John Wycliffe ba John Hussey okuza obujja kubunye kugenze Bungereza kugenze mu Germany kugenze wa naffe abategeera amazima abazizza ekkanisa obujja bwe tufunayo situsenga baawukana ku ndowooza yaffe naffe tusobola okutta kitegerekese tutya ekibuuzo kitegere kuteesa nti bano nga bwe baafuna bano nga baawukanye mu nzikiriza naffe tutta musumba oluusi tutta okutta kwennyini oba oluusi ne tutta mu by'omwoyo bwe tutta mu by'omwoyo bano bwe tugambye nti basiru abasadukaayo n'abafalisaayo ffe bwe tufunayo asituse nga takkiriza nga bwe tukkiriza asituse wa mu kkanisa muno aze n'enjigiriza endala ogambye tuyinza obutamuta fizikali kubanga amateeka ga Museveni gajja kututwaliramu naye tuyinza okukutta mu ngeri endala yonga tuyinza okumutta mu by'omwoyo okumugoba mu kkanisa tuyinza tutya okukwatagana n'abatakkirizaganya naffe nga tetumenye mateeka ga Katonda nga bali kubanga bali Katonda gwe balwanirira yagamba tottanga ate bo batta ku lulwe ffe tuyinza tutya okwambaligana ab'enjigiriza endala esituse mu ffe nga tetumenye mateeka ga Katonda oba tukireke ekiriba kyalulala ndowooza katukirekera abawuliriza buli gyali anoonye ekyokuddamu ayiye ekyokuddamu Katonda kitaffe omulungi ekibi kyatwonoona naye tukwebaza okirwanyisizza tukwebaza Mukama amazima gakyaliwo nakaakati ekigambo kyo kirwanyisiddwa naye kikyali kiramu kikyayawula obusomyo n'amagumba tuyambe tukinywerereko ate naffe bwe tufuna abatakkaanya naffe tuyambe okubakwata mu ngeri y'omukwano nga bwe wakola tuyinza obutakkaanya naye tusigaze oluganda otubeera olwaleero mu lessons zaffe n'ebyokuyiga ebirala
ne mu program za sabbiiti endala mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina.